Kolwange ere mutambuzo omuluko waisembula mbala mukulu balamba no wasizira lokabona banga baje bajigajiga kubana zenga omuntu gwe baleeta mujegajega yabadde awagirwa MP waffe naye ndabanga tugenda kudda emabega omuntu tatambula talabika takola ki MP kikanike sala kityo ye towenalema abugenda wa NRM ate bwe banga omutaddewo ninawanga tatambula muliko ogwo munaye tugutwalidde ebbanga tuguzimbye okuva waggulu bw'ojja obuzina oteekawo omuntu ajja okunyigiriza abantu ng'atalabika omanye ebyo ebyerusitu bye bitwala omuluka bwonna ttaka bibanja biki kasi oteekawo omuntu atajja kulabika onyigiriza abantu nenkomawo naye nga ku mmaani nja kulonda bulonzi lukiiko mbakubiriza mwenna okubaayo tulondemu olukiiko ate olupya olugenda okukulembera nange ntwateesa n'abanuupu olina obbawa abanuupu nja bbawa nja kubuulira lwaki mbaweera ddala baffe tetulinamu buzibu webale nnyo mukulu Richard Nkunyingi atuuliriza oli ku Impact Radio Lwasa Mayinja programu kyoto kya wataka bwomya nsonga nze muzzukulu wa Nakirembeka Frank bwekumu ate njuge mwambiti tumaddamu mulonda bwe noŋŋamba mu ddoboozi lyo nga asikanyike babiri ssaala kityo Nkunyingi okawukanako n'ebitundu ebirala biri mu Buganda entalo nga nnyingi nnyo wani ewaffe kiki ekireeta entalo ndowooza ffe tuli ku mulembe mukyamu tetwali baddemu oba ffe tubeereddemu NRM wano e Masaka nga waliwo okuteesa kungi ku bifo ebyenjawulo mu nkola y'emirimu era ne tutumbula NRM nnyo naye bazze abaliwo akaseera kano nze ndowooza nti oba maddu ga ssente oba kwagala bitiibwa buli omu aluma munne buli ebigambo ebyali wano e Masaka pulezidenti lwajjawo saagala kubiddamu byaswaza ekibiina kinene nnyo kulanga abakulembeze ababiri beeruma kyabulabe era kizze kitambula bw'owuli ebiri ebukakkata era okaaba amaziga adde mbawulira wano olw'essaaliwo wano nga mwogera ku Kimera be bamu abasajja abazimbye NRM mu Masaka wano entalo zibaddewo ne munne oli emugenzi naye tezaagala zino zisingako ate twali tulowooza nti zijja kuggwa naye zeeyongera bweyongezi naye kyabakulembeze be tulina omulembe guno tebalumirwa bannaabwe era tebaga nti entalo ziyinza kukoma bukakkata abakulu mu byokwerinda n'ebibiina kya NRM abali waggulu balina okutunula mangu mu nsonga zino lwaki entalo zino weeziri kubanga ndaba nti ne buwunga zigenda kuyingira bwe tutakikwata mu bwangu nze nabadde ndowooza nti abakulu banoonyereze balabire wala lwaki entalo zino zeeyongera buli budde mu NRM kaakati ojja kusanga nga ffe tetufuna musaala tujja ku malediyo ebiseera biri ebyemabega nagendanga ne ku lediyo ekyazanga gye bayitanga olutindo mu mafuta gange tunoonya kalulu ka muzeeyi emyaka egyo egiwedde nga 2 nga tuli omwo tetufaayo eryantonde tugendawo tutandikanya tuvaayo 7 naye nga tukolerera kibiina tukikoleredde nno era bwe tubanga balina ebirabo ebiweebwa senga ffe ate ffe batuwe ebirabo tuwummule kuba omulembe tulabika tuli mu mukyamu zino entalo tetukyazisobola era nabadde njogera mu kantu kano kenjogerako neŋŋana nedda tulina okulaba nga tuteesaganyanga mu buli kitundu nze omuluko gwange gwenvamu gwenjogerako twatuula nga tulaba tugenda kutandika okulwana entalo ezitali zaffe nugana nedda tutuule n'abakulembeze bonna oba oli wa NUP oba oli wa DP tutuule kati ebiseera kyakutuula mu muluka guno tulabe nga tugutereeza era twatuula n'aba-NUP aba-DP abaaki ne tugaana ani asaana omuluka guno gutereere ogyeko bino byonna ebyobufuzi kuba ebyobufuzi bino byetulimu bino si kika nti nze sijja nja kuva mu ŋŋaali ŋŋende mu mpologoma oba owemudde naye nsobola okuvamu NRM ne ŋŋenda mu NUP tekirina buzibu naye olw'okuba nti twatuula ne tugaa nedda mwe mugamba tukole tutya ne bagamba gwe bw'ovaawo Nkunyingi muluka gufa ffenna tusse kimu
era bw'owulira olutalo twalinga abaluumuuza simanyi mubaka wange kyalowooza bwe twateesa ne tugamba bwe tussa ekimu tulina okukola kino na kino na kino omubaka amala emyezi 7 talinnye mu kasaka tagenda kutulagira emyezi 7 tojja kasaka ojja olagire oddeyo omwaka ne tugamba Nkunyingi akomewo ffenna wamu netussa kimu era akalulu entegeka ne tuzikola mu ngeri ya sayansi ne tugamba mubaka walondera we tuba tusooka okussa amaanyi era amaanyi ne tugassaawo n'afuna yewe yalondera afuna akalulu 40 oli gwe twali tuwagira n'afuna obululu 14 omubaka walondera ow'ekitundu 40 kitegeeza ki ekyo omubaka walondera kitegeeza ki omuntu yatuukawo essaawa 3 n'avaawo ng'okulonda kuwe naye gwe ekifaananyi ekyo bw'okirowooza kitegeeza ki nga muwangudde kaakati awangudde opposition naye tulina kye tutaasa tugamba kano tukafiisa ate ku muluka tuteekeyo omuntu ayamba abantu bonna okutwalira awamu ebyo enteesaganya ebyobufuzi wabaawo ekizibu ekinene kizze nga kitukwatira wamu tutuule tukikole ki mukigonjole naye bano batuuka ku kkuba omuntu n'owulanga naawe ebikutamye kati bw'otuuka ebukakkata n'owulira baminisita bakajja 10 nga baloopa omuntu omu kyokka eyo gyolaba abalinayo ebibanja bayitirivu bangi naye omuntu omu yalima wano yabba etiyagudira kakati ebyobufuzi olwa bano abazze ayagala kubeggwa gwasanzewo ove ku maapu naye nga Kimera ye musajja akwatidde n'alemu wana buli omu naaga nti Kimera kale naye wuli ati bamukuba kumujja kuki bamugobye emyennyanja bamuzeeko bamugobye mu kulima kakati akole ki kakati ate olwo olutalo luba lunene omugagga n'omugagga okulwanagana naye lwana n'Enkunyingi omwavu ng'oli mugagga olaba oba olusobola kati abantu balina okubuuza omusajja amwagaza ki omwavu bw'ati kati awo wenjinze era twagala okunnyonnyola abakulu nti ebintu bino babikwate n'obwegendereza tulabe nga tuddamu ekibiina kiddamu ki mu nteeko nze nawangula akalulu ku Gombola nali Honorable Saala babiri kikyomubaka wa palamenti era akabuyo konna bwe kaaba twatuuka ku muluka nga ffe tumanyi byakuteesa atali kuteesa ffe tuteesa gwetwala kino era bwe twasooka twateesa ntugamba kati Saala nankubira ku ssimu bwana Kunyinyi mbadde oyagala ove ku bwa ssentebe ne mugamba maama bw'oyagala nti enjijaayo nanteeka ku bwa vice kati ngenda okutuuka wetulondera ng'ate ekiro baŋŋambye atuuziza olukiiko agambye temumukkiriza kufuna kifo kyonna omuluka gwe mazeemu emyaka 4 nga nkoleraga NRM aze emyaka 5 agamba temumukkiriza kufuna kifo kyonna olaba entalo gye ziva omwana w'omutaka tamukkiriza kufuna kifo kyonna buli onagenda ng'okwesimbawo tya era neetula neŋŋamba nti aba kiki kino ekizze mu byobufuzi olwakusuula nkuba kiki ekizze mu byobufuzi omubaka yennyini kakati olutalo abantu babekya era nga bw'omanya abantu ne babanga kati babunire nga nedda tekisoboka kujjawo omusajja ono akoledde NRM bwati mu bwangu poliisi kwe kujja n'aladiisa abakubidde ku ssimu nejjamu ne poliisi ne bajja ne balaba omukyamu nedda bwemba mwateesa kati munnange omu kwe kuwanika ekifo kyeyalimu naga ekifo kyange kivuddemu Nkunyingi twateesa kitwale kati bwe mmala okikwata bwenti nenekengera abadde alowooza nti ndikaweweevu nemmanya nti zino bizibu kakati ebyobufuzi entalo zitandikira bwe batolina pulaani kakati nze bwe namala okumanya nti wano waliwo olutalo ate olunkuba n'abantu banyiize kuba batuuka n'okwekwata amataali ng'ate bantu be bakwata balwanagana nange neŋŋaa kati olutalo nange kanduza ate kuwono kwe kulumba eggongolola miruka giri 6 ena giri ena azimaze n'ogwanga akutwaliddemu kati nange ena nenjikuba petutuuka ku maapu nemukuba bubi nnyo mumuwangula bulu 1856 kakati nanyiiga okuvuuka kati ate nze ebyobufuzi simanyi kunyiiga nze nguyita muzannyo kuba nze sigenda mu mupiira nze omuzannyo gwange gwa byabufuzi bwe ntuuka kazindalo kanyumira bunyumizi sirina lutalo na muntu kakati awo waaba olutalo nze so simanyi nti gye luli eyo kakati batuyise e Kampala
kutukanyisa nyimiridde mbagambi batukanyise nimuga mulukanyisa ki gwe n'ono nimatya zisina kyenzikanya n'ono kubanga mbadde mukolera ne kampeyini ate kati kikyenkona nga bwanga nedda wadde obadde ovudde n'omukolera naye era atukekewo anye ku mazzi mukanyize ddala nimugati kale ekyo nkiri nga nva Kampala ewange teyatuuka olaba katima akali ako olutalo weyatatuuka nze nenkola kampeyini nembuuka tampadde mafuta emmotoka ngivuga nengenda mu kampeyini nenjogera nenyenje nezigwa bababa nakawangula kati MP mulamba kati amala okawangula akatima nekadda nakoma mulayini omusajja ono kumuluka tulina omujjako kakati nali nakola ki manya nti nze kuba ebigwo kati olabaawo ebigwo ebizze birabika kati kino kyabadde fainolu kino kuba nti oyinaana mukamu omubaka kati olaba ani asinga siri mu lutalo wabula ngezaako okukulaga oyina sente n'amagezi oyina sente buli kakajjanga oyina sente naki amagezi kakati wano era bwe kyabadde n'olwekyo nkubiriza ababaka bano abannaffe abajja mu bitundu abavuddeko ewala mutuwulirize kubanze bwe nkubula entegeka gye twategekamu Kasaka waliwo Pulezidenti Museveni wano yawangulayo lutu eri ewedde biro baatukuba ennyo mu Masaka wano ne Masaka oli site ne Masaka yawangulako mu luka gwaffe gwokka gwogwange gwenkulembera Museveni gwe yawangulako kakati bw'ojja okutabangula olaba olutalo we lujjira n'olwekyo ŋŋamba mwabaakajja mu bitundu muli banene tubawa ebitiibwa mutuyambe tukuume NRM nga si ya ntalo kuba owulira nze owuliddewo olutalo lwange we luli nze nkozesezza amagezi ng'ate sikunyega okutuusa wano wendi kati natudde ate nabannuupu tubuuza ani gwe tulekeramu mwe tulekeraani ono tasobola naye mmwe tulekeraani nti gwe kumuluka kumande kakati bo ne basalawo ne bakola ne pati ne bagamba gwe ow'NRM kubanga tetulabyewo obuzibu wadde oli w'NRM naye tetuyinza kuleeta muntu wagenda kwegayirira ku kiraalo kye omusajja ali mu sawoli atuulaawo yateekawo n'ekiteekuba tulina okugenda okuwaaba ewe ne tusimba nesineraini tulina okutuulanga bategeeza kusemokulaga ntinge abantu mu byobubifuzi bwe tuba b'NRM tutuule olwaliwo abeesimbewo buwunga baagala ekifo kimu mukadde wa mmere ne mukyala pakisi olwokubiri mbadde njala kubatuuza lwaki ogwe totwalako kino ne tuteeyuza ebyo bye tubadde tubasuubiramu abazze naye wajja ne sente alowooza nti sente ekola sente waliwo ate Katonda gwe yawa amagezi nga tamanyirya sente kakati oyinza okuba olina sente nze nensalawo nti akalu kano okuggwako mu myaka 5 ngenda kufiriza $5 million. Nsobola okikola nkuttira $5 million era nembala nti nja bikuttira mu myaka 5 nkikola ntya kakati bino byonna byojja weetema bino omanyi babyetema tebabireeta bwe bajja ate bajja na birala kati nze byenjijjayo netabiteeka mu bantu abange yabagamba kino mukiraba olina obikola lwampaka kuba kuliyimiriddemu bwobadde olowooza nti babyerabira nze mbijjukiza wenkwata omuzindaalo ng'ate nabibala dda nga biri $5 million olina obifulumya ku lwange n'olwekyo bagane kulowooza nti ebyesente kyekikulu okutta ebibiina byaffe bitulwangaliddemu nze kimbezzamu NRM mirembe ndi musajja mulimi era bwe nva wano mba ngenze mu nnimiro zange siriimu nti nyera kufunamu sente kuba tolina zaawe nompa ababaka ennaku zino bwakuwa $50 alaba akuwadde bazigabira mu kamera nagakundi yo namuwa sente temwamulaba waliwo yalangira mulamuli waffe omu tinagende ku mbagayo engato yange nekutuka akagongo akati ebyo byebizibu nti bannaffe balina sente naye tulowooza abakulu bategeere ensonga eno nti entalo zino ziri mu Masaka City ziyinza okulumba ate Masaka ng'ate bazirenga abazigayaliridde okuva ebukakkata ndabanga ezitandise okuyingira buwunga n'olwekyo mukadde wansaba abakulu mu kibiina ky'NRM
bakke wansi bategeere ekituufu. Toyanza nnyo omukulu Richard Nkunyingi atuuliriza si nti bwozirabye oli najja n'emmotoka abiri nga ataddemu ne ppiki 5 omwezi mutwalo mpulira sitole mbu babagambye mbu bagenda bawo emitwalo 3 buli mwezi naye nze Katonda yankoze bulungi nti abange ntwala zooni 9 mu muluka bwa Kasaka naye bonna abazeeko bonna bazeeko ate nange nenzirako abatwala kuba ffe kyetukola kwe kuteesaganya kubeera opposition nga wawangula tulina okuteesaganya nga tukola emirimu gy'LC. Kati omuntu bw'aleeta egundi najja buzzi ku LC tumukuzzaayo ku wanu kabeera opposition nga yagitwala tulina okuba nga tukwatagana tosiba bantu kati ne tukwatagana ne tulaba ddayo ku wano oleeta ebbaluwa lwaki obuuka kakati olwaleero ekiri wano nti abantu batunze ebyabwe ne bagenda mu kalulu kano kyeneebuuza tewali mugagga ffe abaavu ffe tufuga abagagga tebagenze mu kalulu mu byalo mugagga ali ku mirimu gye ffe abaavu tutunkana kalulu k'erusi wano yakugulako n'ekibanja kyo ogende ofune bwerusi wano abagagga bali ku mirimu kakati ebimu kyendabye nti abamu si bakozi bw'oba mukozi sina kinnwanya mu kalulu k'erusi wano kukutuka kutunda kibanja kyange kuba wali ababitunze gwowulira nti yatunzeko kapaati Nkunyingi okakasa byogera gye bali natunda piki ye nalwakutya kuswala kakati stampu weno gye baagala stampu ya bulabe era ogenda kulala lutu eno nga bangi bali mu makomera abalala baavuwadde lwa stampu kuba alowooza tubadde tubalaba n'ava mu zooni ye n'akuba mu zooni endala stampu eyo weeberedde ey'obulabe nze njiraba ku babulooka bano omwana agamba kuba wano kyokka byokubamu bifu n'agamba kuba wano stampu $500 n'akulaga 5 n'akulaga n'agamba bw'okubako ng'omaze gw'olina stampu yalina 5 mu ngalo kakati nosooka omutunuulira nga kikina kuba wano ebirala bindekere kakati olaba 5 stampu ogirina okoonako buki nojja pa omwana n'agenda 5 n'ogakwata n'ebiddirira awo watunze emirundi 2 ekibanja wakoze otya munda okwekanga otunze ate ekibanja kyo gafuuse $8,000,000 nolwekyo mbasaba era mbakubiriza abafunye omukisa ne mufuna stampu luutu eno tolowooza nti sente ze wataddemu ojja zijjamu byabusobozi bw'oba kuyuza mpombo yuza empombo wummule emyaka giggweko ng'oyuzizza mpombo mikolo naye bw'onolowooza nateekamu 6 nzijjeyo oli munda abagenda ogambye okulonda LC2 nga wano ezimu teziteredde kyabulabe kuba omusajja ayagala akalulu ku LC2 awanguza oluusi obululu 5 kakati ate gosibyeyo abantu 11 abatagenda ate be babadde abange nze mbadde ndowooza emiruka egyo bagiyimirize bamale okulonda LC1 ziryoke tulonda LC2 nze lutu ewedde twali nawangulira ku bululu 12 kati olaba nti zooni namba n'omuntu omu kati bw'ogijjako baali mpangulira ku kamu nali nsigala mpangula bw'ojjako zooni naye nga mpangulira ku kamu n'olwekyo nze nina endowooza nti LC1 zino abantu bazitaddemu amaddu ate nakukubaganya ebirowoozo nti emitwalo 3 gyegali naye emitwalo 12 omwaka lwaki otutunkana kino kyobola nabadde ngambye nti nze okudda wano okulwana ne LC2 nka nzire mu nnimiro zange naye bwe nagenza okulaba nga bannuupu abaawangula tebataddeewo ab'NRM ate twatuseewo babiri naye nga kanjije ndaba oba avaamu naye era yabadde bakakamukake kuba yatuuse bwe bawandiikira nga ssaawa 12 nga talina kiwandiiko kyonna ngati ate kugamba omuntu ava amanyi nti omusajja ajja kunswala ate Katonda abadde akoze bulungi kasooka ntandika byabufuzi siwangulwangako kunyinyigo ino mukisa kuba akalulu akawedde kalimu senkungu nesaala akawedde akenaalema akegombolo sala MP nesenkungu waliwo gwe nenkana kwa waliwo gwe ningizaako musajja mukyala n'omwami bakafuba bakafuba musimbi bayina naye abantu omanyi kye bakola
baga nti twagala gwe era mwegwana lwekumbula mwagala abantu nga bwowulira nti bakolera byonna n'obona bino twatuuka mu ssolo abamu balowooza nti baminisita bagundi bambasada banyambako tewali yanyamba naye mu ssolo bwe twatuukayo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'akalulu kano nga muntu asonda mitwalo 2, 5 solo kiri luddawo abantu basonda miliyoni twagala okubeera essaawa 11 nga bamanja obukadde nga 5,800 abantu betwateeka mu ssolo awo okukozesa be bakozesezza awo naye abantu ne bansondera miliyoni 4,400 awo ogende mu kalulu ngende mu kalulu omegana n'essaala olwo yasigaddemu senkungu anafuyemu sigadde n'essaala yakulekera bulekezi abo bakali naye ngera kale olwekyo mbagamba abantu baba tebakulonze ate tobeesibaako nnyo kubeera tojja basobola abantu baba tebakulonze tobeesibaako tolemerako nti nze mpangula lwakuba bannangiridde ng'abantu olabirira tebakwagala awo ebyobufuzi we bifiiridde tulowooza mu kaseera kano abafunye sitampu katonda nga abawadde ku buyinza muzikwate mpola muzikwate bulungi zabuwaza sitampu zino nze mbalabyeko abavuwadidde ddala naye ate luutu eno linda tulidda wano essanja kino nga kiwedde nga buli omwami nyumya abaviiridde ddala ku maapu lwa sitampu nga baviiriddeko ddala ate kyebabala ekyabantu babala nja kukuba ku bibanja nga bakola ki bagula nfune sente naye nze bwe ntunula munda ndaba nga gavumenti basente begenda bajjako ekintu ekyo kuseera byalabye ojja kwekanga okutunda ekibanja nga akubako kiifu nkunyingi ewo mu balondesa bamwe babadde batya bali yesitwa bali yesitwa ewaffe tebabadde babi abakatiko byokulonde era tewabaddewo lutalo lwonna mu kulonda ezo siwano ate zonna zalondeddwa bwe bawangudde nakkiriza eyawangudde naye nakkiriza n'abawagizi ne bakkiriza kiva ku kyolowooza fe bwe tuba tutambula mu kampeni zetubeeramu tubategeeza nti ebyobufuzi si kika si lutalo muzannyo bwe bakuwangula ddeeka waliwo n'akaina kati ddala nga bamuwangula naye ng'amanyi basigala yagala bajje bakaddemu aleete bali abasigala gye bali nabo tetuga nti bonna bawangula abakayana naye nga balina endowooza nyononye sente zange ntuuza ebintu byange kati lwaki ate nfiirawo ofana ki nkugambye nti abagagga tobalabye mweru si wano olowooza bentwala mu lukakasa kanze nsingamu obugagga oba mugombola bentwala mwendaalimu nze mugagga alimu naye abantu basalawo ne bagamba ono yajja okusobola ebizibu byaffe kuba we tumuyitira ggirawo nekyo bakadde bange abalowooza nti okufuna akalulu mpaka kikyamu bwe baba tebakulonze kkiriza tebakulonze teeka wansi niya otuule tuuza niya bw'omala okukkiriza nti bampangudde genda ddayo mu mirimu gyo tulabye abantu abamu ababuwadde babadde bweru babadde Kampala kati bwatuuka mu kyalo takyagala mutima tegukkiriza nti yakomyewo mu kyalo naye oba wakomyewo amanyiire tugamba kwata enkumbi neboosanzeemu omanyiire ajja kulima asaaga babadde mukuziika okuma omusajja bwe bawangudde asoma amagona nti bannanyi nebaza Katonda nti akalulu nakayise mulungi wadde bampangudde era mukama wange yuuyaawo kati yandibadde nkola yabadde waffe era kasaka kubaffe tutendeka abantu yagambye nti nakayise bulungi kuba kyafunye buvune ate yampangudde mukama wange n'amulaga abantu olina kyomugamba nekyo tulowooza akatiko k'ebyokulonda nako katunule mu bantu bano abemulugunya bamale okulonda emiruke LC esigaddeyo omusajja ojja muwangulira ku LC naye ng'asigalamu paka lwaligana naye wanzita bulwaki LC temugiddamu nolwekyo nsaba abukiiko bwebyokulonda ku nsonga ebisebo baddeyo batereeza ebyalo ebyo
LC tuzijja ziyimirira ffe abaalonda obulungi tugende mu nsi baze mu Masaka sinawulirayo nti wano ekyalo tebalonda nenope yajaganyiza mbu mu disitulikiti enakawo abantu 28 nopo mu Masaka disitulikiti nalabenga bajaganya ebyobufuzi bikiwukakiwuka kuba katenze egongolero yange tewali bakansala bonna ba NRM twabakubanga lweyo 16 temuli wa nupu temuli wa DP bonna benane omanye naye Katonda yampaamu ako bwe nkwata ku kintu kitereera kakati bwemba temuli ate lutu eno nabwo ne batukubamu LC mu bugayaavu obwo bwe tukola mu butalotalo bwe tulwana nabwo ne batukuba LC batukubye LC wano ewaffe 28 tukuba 22 twasse nnyo mwasse nnyo nze nalowooza nti abantu bye tubasomesa bati era entalo ezakukodeza ono alwana n'ono ono ataddewo mu kifuba ono mutteese nolekyo ebyobufuzi bwe bataaveemu kulwanagana kebyo bino ebibiina ebyaffe ate ekibiina ekyaffe kyandibadde kyankizo kuba obutalotalo buno tutuule bakama baffe be waggulu tutuule nga tewetunaba kwesongamu nnyo naye tolabayo njala kwebaza assistant RDC nakyanzagezaako bambi nagezaako ne Kambugu naye abantu ennaku zino bali after money abawe NRM owanupa ine emitwalo 5 agoberera mugoberere kakati abantu noga kiki olumala zirya nazejjusa kuba naffe bwomala okugoberera nina zooni emu gye nagenda okugendako ngaowanupa yewandiisa nga ssentebe w'NRM yamusitudde nga yamusitudde yamujja namusenseni paka webawandiikira ngaamutadde ku kibekabeka mukwano gwe nemuyimiriza nga mukwano gwe naawe omukwano mu bibiina tegubaamu nze kati omukwano gwandijjidde ku muganda wange ng'ali mu Nuupu naye nga sijja kukubayo lukiiko nyinza omuleka naye nze ndiwe NRM sinza kate kwetikka wa kubega ava kubiri nga bajja bakuba enduulu olaba ekibiina bwetumalamu aba nemugamba oyimirira mu mirimo gye NRM baisi kati agira akola bwe tuba tuyita kuba kati okokyakola mwabija muntondo si ntondo mazima omanyi obasaba akalunti olayira bingi noyogera era bwemala kuwangula kaluku NRM nja bakolera nja kukola kino nja kugezaako buli kimu okuwangula kati ate ebyo byonna batobijjeewo sentebe wa NRM yali akongojja amukongojja kujuba kuli ensonyi atulanabbali nga bafudde baganda abantu bagamba bati nolwekyo embeera evudde abamu obutakola mu bibiina mwetuli negenda ku mirimu gyo byobufuzi birina akaseera kaabyo si buli budde ojja kuba mu byabufuzi awo waleese obuzibu fe abali wansi awo wali obuzibu ate bano abanene bo ayagala ekkuba aliyitemu bwomu kuba alina ssente kati ate naye naleka entalo ate fe abatakoze wansi buli ajja nga alina 10 bagala mugoberera ate tuli bangu kuba omusajja ajira mu motoka omupiira gumu nga bwagukuwa bulamuza ekibanja naye ate abamusiba ate bwamaliza okugenda nga abanne munywa ku kaki ate abawalaji basingawo ng'atekawo kawalaji ng'agambomba mazi akomawo kusaba kalulu n'ekyo akakiiko k'ebyokulonda nako kalitunulemu tutereeze ekintu ekyo ate naffe abaawangulwa tukkirize nti tuwanguddwa ensi etambule kuba ensi tegenda kukoma kati ekyakunyinyi nga sinabagenda wa madada ono owa DF era si tutunula eki kubanga nze bisanje wadi tulina ebyalo nga Kanabukuliro ku kyalo Jemba moto nange banondayo nga wamawulire ku kyalo nali njawo nga ndaba bannunda bagambye tumuwe bannunda okola mu leediyo ya Musumba ate bamupola ate tewakibuganye ekyo kyamawulire kati ku twe mbaddeyo nga vaisi naye nga n'okujja okuweereza naye ndabanga abantu betuweerezamu sibangu ate bwekumbule gwe obeera bize buno bufo butono butulekere ningawaye abantu bakamulekere naye ngeolabanga bakyogera si mumutima muki njaga tutunule ku maani nange nakulonde baffe nze nonda ebisanje kuba ekisooka ndi mulonzi nziwa amawulire Kanabukuliro ku kyalo banonda
kati tujja okulonda tulonde atya kuba tulina bonnaffe diefu inayo omuntu waayo musawo kiwanuka gyali awo nupu ina gwe yataddewo omubuka awo enalemu inayo masita wambi wekaganda kaganda kana kekasaali kaganda bimu ku byalo ebikola bisandiwaadi tulonde muntu ki mamikunyingi kwabona LC2 abamu bagisaako amaaso bagiraba mu kusala misango kyoboolaba abamu tebafuddeyo gironda usanga kati abeebunga bayisemu nga basatu nga tewali avuganya oba bana nga tebalabawo misango abantu balowooza kuba sitampu sitampu yaleese obuzibu naye LC2 eyagala omuntu omugumu ate nga ne bwaba mwavu naye ngaomutima gwe mugagga ne baba mwavu omutima gwe muki mugagga waliwo omutima omugagga abantu bonna boolaba si bagagga bano boolaba namu mu mamotoka si bagagga omugagga guba mutima usanga omusajja mugagga oba omukazi mugagga naye ng'oggula enva omulaba mulani yemmere ekulumbe nga ayagala kutta bantu basiba n'omwenge gwemanyi omusajja abeera ku mikolo obumanyizibwa naye n'ekicupa kyekinegaganagasooda matululira muterewa akati embeerayo omuntu ayagala LC2 omutima gulina okuba omugagga nze nabagamba ku parish model ndi ssentebe nti bwe muba mujja ku muntu yenna ssente oba kaki nze temumpa tolya kati ompe emitwalo 5 gikole ki ginjogezeeko nerinnya life nabadde mpulira ate kyenayogera kyabadde kituufu waliwo omu mukavuyo kw'entalo kano oli yakubidde omusentebe wawana owange eyo tewaliyo gwe bali bagyeko ssente anti enku nyingi yatwala ebya paalisi muno tuba tumukwatira negamba ebitugenda bira byawala olutuuza olukiiko mulamu bagamba bwe mufuna nti mwagala kulya 5 temumpa sirina zewenjagalira 2 gyammwe kuba miliyoni omuntu omugyeko 5 ate muli 18 mugabanizi ebinaabasibya bana mwajjako tewali kuddamu munda ate kati waliwo mubasibe we Masaka awayagadda LC2 yagala omuntu omugumu nga bw'owulidde enjogera omulimu gwa parish model olaba ng'omujega si mujega muzibu ebintu lunaku bigenda kweyongera nga biyita mu mulukoogu n'essente ezo ze bawa zigenda kusigala mu mulukoogu nga gwe ssentebe gw'ozitegeerera gw'owabula bonoba ogamba nti musoke mujje akakadde tukagabane mutekewo ebibiina ebitaliiyo kuba kati tebakulimba nti NRM DP biki yasaana nnyo parish model waliwo register wanupwe owakimanya kabone bamuta Kintu David aganye ku nnyingi musajja mugezi yadde pate gyalimu mbi waliwo akati oyo yabiraba bwatu nze enku nnyingi sinza kuba ku ludda lw'opposition omuntu omugezi toba ku ludda lw'opposition buli budde oba weekingira kakati gwe kangerezeeko abasajja abanywa ku mwenge oyinza okwanemuka musajja muli awo muli ku bbiya munywa omusajja bwajja embiro z'okwabimanyi naye bw'obanga olina wuwo ani akanga kakati nze kwe kubeera mu kibiina ekyange kuba tekirina nsobi ate tewali ankangiramu kati gweoyinza okujja okwambala enkofiira eno naye ate wempita bampa saluti ate ogenda okwekanga gwewosabira omulimu gw'ekisaamu nga nze ndaba n'enkofiira nampa 5 nenkuleka ku lubimbi nga nolwekyo tulina okuba nti bwe tulonda ku LC2 muntu mugumu okusinga bw'aba NRM kyankizo kuba awulizika naye ate bw'aba NRM naye nga omutima gwe muyaya ate kyabulabe kuba ekibiina jja kiswaza nga ali muki munda nekyo omuntu gwe tulonda ne bw'aba mwavu naye omutima gwe guli gutya nkubuulidde nti boolaba si bagagga bano bonna b'otunuulira si bagagga omusajja omusanga ku nnyama gwe tuyita omugagga ng'ali mulumbe aweza munyongere ku kibumba nabona oteera olunga kati guwabulu waki olina kalina 6 kakulemye okulya ebibumba obbekuta babo bosanga nga bambi agwa mu bintu naye olwekyo palisi omuntu ow'omuluka tukize alondebwa abe mugumu mukyo naye bw'aba NRM ng'alina omutima ogwakirako kuba abawankizo kuba asaka ayogera ne bawulira akola ki n'olwekyo nze ngamba nti mulonde omuntu nga mugumu omutima nga talulunkana ate nga NRM
webale nnyo mukulu Richard Nkunyingi ssentebe wa NRM mugombolola y'e Buwunga ate olunaku lwa Mande ye agenda